yadde nga ssenyiga annuma naye mundeke mbaweereze. Olunaku olwaleero omukulu jjajja Ichuli oba muyite Isma Olaxes aliira ku nsiko kw'otadde ne musajja mukulu amanyiddwa nga Ashburg Kato. Bano bombi baliira ku nsiko olw'ensonga nti taata waabwe Jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni abavuddemu. Gwenda gy'osinziira okubanga weekumira ku mukutu tugamba bugambi subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Bahrain yonna gye musinziira tubagamba muli big nnyo okubanga ku mukutu kwe muli. Yes, enkya ya leero omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes. Waliwo olunaku olw'eggulo omwami amanyiddwa nga Omulangira Ndawusi. Omulangira Ndawusi bamwogerera nnyo kalebule ku sheemu eyali ku NBS TV eyaliko omukulu amanyiddwa nga Keys n'omulala amanyiddwa nga Brian Wako kw'otadde ne Mako owa Galaxy. So abakulu bano bayogera ebintu bingi nnyo ku mukulu amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna. So Omulangira Ssuuna n'avaayo n'abagamba abakulu bano baveeyo beetonde, naye ate bakozesa amalala olw'ensonga nti bayina platform ya NBS government station, so balabira ddala nga tebalina muntu yenna gwe bayinza kwetondera. So mu mbeera eyo OS naye n'agenda process by process mu bintu by'amateeka era okukakkana. Keys bamutaddeyo, Brian Wako bamutaddeyo, ne Mako bamutaddeyo. Kati omusajja abadde akyasigalidde ye Isma Olaxes olw'ensonga nti ye teyajja mu kkooti olunaku olwo kusobola kubanga akwatibwa. So mu mbeera eyo omukulu amanyiddwa nga OS yavuddeyo n'aba nga postinga ku social media page ye nti omuntu yenna amufunira Isma Olaxes agenda kuba amusimba akakadde kamu ak'ensimbi. Ate nga mu mbeera eyo oyogera ennusu akakadde wano mu ggwanga Uganda ku mbeera abantu gye balimu, muganda wange embeera mbi nnyo. Omuntu obanga asindise omunya mu ssubi. So abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bayiga Isma Olaxes era abamu batuuseeko ne wuwe wali e Najjeera watero kasiba mu apartment eziri awo, naye muganda wange babadde tebasobola mufuna. Naye ate kigambibwa okuba nti Isma abaddeyo era omukulu amanyiddwa nga Kasuku avuddeyo n'aba nga alumba ewataliwe e Najjeera ye nga ye. Mu kulumbayo mu mbeera eyo abapoliisi basazeeko ewa Isma, kabangaliza poliisi zeetoolodde ekifo. Mu mbeera eyo Kasuku abadde agezaako okuvaayo ne bamusalako abapoliisi ne bamugamba twagala kebera mmotoka eyo tulabe oba tolina muntu waffe gwe okwese gwe twetaaga. Ekintu Kasuku kyagaanye n'agamba nti mulina okuba ne search warrant okusobola okuba nga mukebera ebiri wano. So bwe batyo process bwebadde Kasuku n'ayambusa endabirwamu n'agaanira ddala okuba nti akkiriza abantu okebera emmotoka yoba bano b'ofiisa. Naye ate jjajja Ichuli later n'avaayo ku page yemu n'apostinga n'agamba nti saawa zino alandinze mu Stockholm mu kibuga ekya Sweden. So mu mbeera ebintu bitabuse, naye ate President Museveni oba abantu be connection Isma zabadde nazo tetunalabako ngeri gye zivaayo kuba nti zimuyamba. Ne Ashburg Kato mbadde mwerabidde naye ng'ate ye basobodde okubanga naye bamuyoolayoola, ye already ali mu kkomera olw'ensonga nti bamukutte nga bamuvunaana omusango gw'okuba nti azza hackinga page ez'abantu ez'enjawulo, hackinga websites page ez'enjawulo n'azifuula ezize. So ye basobodde okubanga bamuyoola omusango gwa cyber hacking. So ebintu bikyakutte wansi ne waggulu, naye ng'ate twerabidde bano bonna basajja mmekete mu NRM. Tetumanyi oba bageneral reiso oba baani banaavaayo ne basobola okubanga bateerayo akabega, naye nga n'Omulangira Ssuuna alumye ejjiiko. Omusajja alumye ejjiiko, baali balowooza ebintu bya kusaaga, naye akagambo ak'okwetonda akatono nnyo kafuukidde abantu ekizibu. Yabagamba mwetonde, n'essaawa zino akyabadde room eyo nti baveeyo bakole ki? Beetonde. Naye olw'ensonga nti olw'okuba nti bakolera companies ez'amaanyi, bo balowooza companies n'abayimirirawo, naye ng'ate mu kaseera kali company yedde emabega ne bakunyiga bibyo. So ku President Media ezo ze updates ezigenda maaso mu ggwanga Uganda, era nga nkugamba nti gwe omupya subscribinga, olikinge era okomentinge tusobole okubanga tutambuza eggwanga oba n'ensi tugireke etambule byayo.